akyaliko mitala w'amayanja ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensonga ey'okulaba abasawo. Omuganda agamba nti ow'entanda entono y'asooka okusumulula. Ssebo chairman okuyozaayoza n'omukyala olw'okutuuka ku kkula lino. Era kadde wayise abasumba waliwo omulamazi omu eyava mu paalishi yaffe ey'Ekinoni Buddu eyo ng'agenda Namugongo, naye bwe yatuuka e Lukaya yali talina bulungi sseeyo, n'agulawo emiyembe gyali ebiri. Yalina mutabani we nga mutoototo, guno obutawooma bulungi kanze gwe mba nkola ki, gwe mba ndya. Ssebo Chairman Myanzi, omuyembe oguwooma gwowa Major. Mama Major, omuyembe oguwooma gwe gwa Chairman. Omuntu baakugumiikiriza gwowo omuyembe oguwooma gwe n'oyo ogutawooma oteeka okuba ng'okola ki, ng'omwagala. Oteeka okuba ng'oli mugumiikiriza gy'ali. Oteeka okuba ng'olwawo okusalawo, kubanga singa taata yabajja omwana ono oluyi, ekikolwa ky'omwana kitunuulire. Bwe bufumbo obwo bwe muyingidde. Muzikirize batuuseeko obubaka bwa Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro ku mbaga y'omwami Fred Ssentamu Chairman Myanzi ne mukyala Major Mukisa mu Lutikko e Lubaga olunaku olwaleero. Mbatuusaako okulamusa kwange ne mukyala wange ate ne mwannyina wa Kawasa, mukyala wa Katikkiro Mwannyoko, okimanyi bulungi nnyo, Margaret Nabikindu, ate n'okulamusa okuvudde mu Bwakabaka bwa Buganda. Nebaza Omutonzi abasobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mulamu lwammwe. Mwasooka okumpita ku mbaga yammwe eyali ey'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu 2020, era ne mbakakasa nti nja kubeera nammwe ku lunaku olwo, kyokka olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe embaga teyasobola kubaawo. Ku mulundi guno neesanze nga ku lunaku luno lwennyini kuliko enteekateeka endala ate nga nzibu nnyo okujjulula. Kyenvudde nsaba Ekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita w'ensonga z'Olukiiko Cabinet era avunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Mbayozaayoza okufuna obufumbo obutukuvu, mwebale kusalawo kubeeragana obulamu bwammwe bwonna. Obufumbo kuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda, era musaana mukuume bulungi ekitiibwa ekyo, abalala basobole okubalabirako olw'ekifaananyi n'enneeyisa ebijja mu kitiibwa ekyo. Mwami Myanzi, oli mukulembeze mu nsonga ez'enjawulo. Nsuubira nti eddaala ly'oyongeddeko ligenda kukusobozesa okuweereza mu bwesimbu. Ate ku ludda lwa Major, kirungi okukimanya nti omukwano gugumiikiriza ate mulimu n'okwerekereza. Nsuubira nti ebbanga lye mubadde mwenna muyise mu bingi eby'essanyu ate n'ebisoomoozo. Kaakati nga mutandika olugendo lwammwe olujja, tusaba Mukama Katonda abawanirire era abasobozese okwaŋŋanga ebizibu nga buli wamu. Mbeebaza okumpita ku mbaga eno era mbaagaliza obufumbo obw'essanyu n'emirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
nga n'envumbi ku bbeega. Charles Peter Mayiga.